Omujaasi omutuufu yo yayingira olutabaalo naye ng'obulamu bwe bw'ataddeyo ng'omusingo. Era ng'akimanyi nti singa taalwane kukuula jjembe tagenda kusobola kudda waka ng'akyali mulamu. Kyova olaba ensi eziwangudde entalo ez'amaanyi abajaasi baazo babakuutira nga bagenda. Katugeze Amerika egenda kutambaala Afghanistan kuba mu Taliban. Tewaliiwo jjeno wa Amerika ayinza kuba ng'asiibula baana ku nnyonyi bagenda mu Afghanistan batambaale mu Taliban. N'abagamba nti naye temufaayo naye mutawangula kasita musobola okudda nga mukyali balamu. Wabula abakuutira kimu nti olutalo luno lutegeeza bulamu bwammwe. Singa omulaba awangula olutalo luno temugenda kusobola kudda nga muli balamu. Gw'ate ayinza atya okuluwangula babadde alwanyisa ne basigaza obulamu. Bw'aba anaaluwangula kitegeeza babadde alwanyisa abeera amaze okubasaanyaawo. Kaakati nammwe muba mwagala okuwangula olutalo luno mukibale nti obulamu bwammwe gwe musingo. Tewali agenda kuddamu kulinnya ku ttaka lya Amerika ng'akyali mulamu, akyali n'omubiri gwo guyinza obutasobola kuddamu kulinnya ku ttaka lya Amerika singa teweeweeyo kulwana okuwula ejjembe olwanyisa omulaba omuwangule. Kubanga okulwanyisa omulabe n'omuwangula kitegeeza ye obeera omumaliriza. Ate bw'akuwangula kitegeeza ye abeera akumaliriza. Kakati abajaasi baagendanga mu ntalo naye nga bakimanyi obulamu bwabwe gwe musingo. Bwe siirwane kukuula jjembe sigenda kuddamu kutunula ku mukyala wange. Bwe siirwane kukuula jjembe abaana bange tebagenda kuddamu kufuna mukisa guntunulako, nange sijja kuddamu kufuna mukisa gubatunulako. Bwe siirwane kukuula jjembe nnyinza obutaddamu kufuna mukisa gusulako mu nju yange. Bwe siirwane kukuula jjembe famire yange egenda kunfuma tegenda kuddamu kufuna mukisa gusobola kuntunulako. Kaakati omujaasi n'alwana ng'akimanyi nti olutalo luno lutegeeza bulamu bwe. N'alujja ne ku levo y'okubeera obubeezi olutalo. Wabula n'alwana ng'alwanirira bulamu bwe. Kubanga akimanyi nti singa awangulwa tagenda kudda nga mulamu. Engeri yokka ey'okudda ewaka nga mulamu alabe ne ku famire ne ku baagalwa be baasinga okwagala yakulwana nnyo kuba mulaba amusaanyeewo yasobola okusigaza obulamu adde eka nga mulamu. Era oba osanga singa omujaasi yalina option eya exit nga tawangudde yalibadde akerebera nnyo. Kuba yali kitegedde nti ndaba ne bwe sitta mulabe nsobola okuddayo waka nga mulamu, ndi mulamu. Ndaba ne bwe sitta mulabe ngenda kusobola okufuna exit. Naye kaakimanya nti omulabe oyina kumukuba y'alina okukukolera ekkubo erikuzza awaka. Ekkubo mw'olina okuyita erikuzza ewaka litegeeza kuba mulabe kubanga aliyimiriddemu. Era tosobola kudda waka oba kuyita mu kkubo lidda waka ng'omulaba ono tomaze mmusaanyaawo. Okusaanawo kw'omulaba ono kitegeeza gwe kudda waka. Okukereberera mu lutabaalo kitegeeza omulabe ye agenda kukusaanyaawo. Mu kyo ki kyentegeeza? Sinnasanga buzibu bwonna yadde okwemulugunya mu mutima ku kya paalamenti okubanga etandise okukola olwokwesese okubanga yeeyina okulonda leader of opposition. Lwaki? Nti ekiteeso kino singa kiba kiyiseewo olowooza kiyinza kutandikira kukola mu paalamenti ya kumeka? Mu paalamenti ya 12 afuta okulonda okw'omwaka 2026. Abaayi tugenda mu kulonda nga tugenda kubeera ku opposition. Ebigambo byonna bye twogedde tubyogera kubeera ku opposition. Okulwana kwonna kwe tulwanye tukulwana kubeera ku opposition. Gwalaba vidiyo eno ondaba kukuumira ku opposition. Olutabaalo lwonna lwe tuba tuyingidde tuluyingiramu na kuwangula. Gano ge maggwa agatusuuliddwa mu lutabaalo. Era tukitwale nti singa tetulwane kukuula jjembe tetugenda kusigaza bulamu. Lwaki ngambye nti nze gwolaba siri stressed n'ekyo ekya paalamenti okubanga yegenda okutandika osimanyi okulonda leader of opposition? Kuba kinnyongera maanyi kulwana. Okumanya nti okulwana kwange lyeddembe lyokka lyensigazza. Either okulwana okufa nzirizibwe eddembe lyange oba okuzembeya nsigalire ddala nga ndi musibe.
kubanga gwe kennyini waali kyebuuzizzaako nti olaba tubadde tugyonyesebwa mu mbeera nga ffe tukyayina gundi full control ku leader of opposition. Olaba tutulugunyizibwa nga baatulekerawo kawaatu akatonotono akalonda leader of opposition. Naye ate bwe kinaaba nga ne leader of opposition be balina omulonda olwo nsinga munnayuganda nsigaddewo ku lwani. Ekitegeeza nti kakati option yokka gye nsigazza yakulwana nnyo kukuula jjembe, yakulwana nnyo kufiirawo. 2026 Museveni abeere ng'amaze kugenda, abeere ng'alina okugenda, abeere nga talina mukisa gunsigala mu kunnyigiriza. Lwaki nze nnina okweraliikirira ku kya paalamenti okubanga yalina okulonda leader of opposition? Lwaki si Museveni yalina okweraliikirira? Omanyi Omuganda agamba gy'otega amaggwa gy'otera okuyita. Lwaki nze nnina okweraliikirira? Lwaki si Museveni yalina okweraliikirira? Singa nze neeraliikirira kitegeeza nti ngenda mu kulonda kwa 2026 olwedde nga nkitegedde nti sigenda kuwangula. Ngenzeyo kunyumisa bunyumisa, ngenzeyo kuyisa bivvulu, mbadde mmanyi nti ngenze kulwana kukola ekisoboka n'okusingawo ku luli bwe nakikola omusajja nsobole ommuggyawo. Bino byonna byakola simanya nze nnina okulonda lopu. Bino byonna byakola simanya paalamenti erina okulonda lopu, simanya biki. Ago ge maggwa agansuulirwa mu lugendo nti singa siirwane kugategulamu gagenda kunfumitafumita. Kati kiri gye ndi okuba omulabe musaanyeewo nsobole okuddizibwa eddembe lyange, kubanga omulabe gwe neŋŋanze ategeeza bulamu bwange, obulamu bwange bwe ntaddeyo ng'omusingo. Engeri gye tuli mu lutalo singa simuwangula yampangula, yo okumpangula kwe kutegeeza kunzita. Yo okumpangula kutegeeza ki? Kunsaanyaawo. Kati kiri gye ndi obutasuula nnanga okukola kyonna kye nsobola mu maanyi gange okulaba nga 2026 agenda okutuuka ng'omulabe Museveni mmaze okumusaanyaawo, mmaze okumuggyawo. Bannayuganda nga bamaze okununuka. Kakati mbuulira 2026 bannayuganda baba bamaze okununuka, bino mbeera neeraliikirira byaki? Nze by the way sigenda kuddamu kweraliikirira nkola za Museveni, kubanga ensonga lwaki nnwanyisa Museveni bwali butakkiriziganya na nkola ze, era sigenda kuddamu kwewuunya nkola za Museveni, kubanga okwawukana kwange ne Museveni ntuuka okumulwanyisa bwali butakkiririza mu nkola ze. Kakati sigenda kulwanyisa nkola ze, ngenda kulwanyisa ye, kubanga enkola ze ne bw'onaazirwanyisa tezinnamuggwako, ajja kunoonyayo endala era mwakunyigiririza. Ono yajja n'obukodyo 10, naye nga mu bukodyo 10 temuliimu kakufevalinga, bonna wakunyigiriza. Lwaki nnwana n'obukodyo buno 10 ng'ate waliwo abuleeta, obanga waliwo omuti okutudde obukodyo buno 10? Lwaki si gwe mba nnina okutemawo? Ewaffe Buganda bagamba nti anaagoba endegeya mu luggya tazireka wabula atema muti kwe zitudde, kwe zibadde zifuna obusinziiriro ne zimuleekaanira. Mbadde mbasaba tuve mu kulwanira ebitaliimu, tuve ne mu kwemulugunya ku bitaliimu. Okulwana kwaffe kuyina kuba kwakuggyako Museveni. Okulafubana kwaffe kuyina kuba kwakuggyako Museveni. Museveni ne bwali kuwa eddembe erironda leader of opposition nga ye akyaliwo, gye bali bamacete mu kkomera, enguudo zikyali mbi, abaana ab'obuwala era bakozesa ebyayi nga bali mu nnaku zaabwe ez'ekikyala eyo misomo gye babeera, ate nga minisita wa education mukyala Museveni, ate nga teweerabira nti yabasuubiza ngenda bawaayo ku paadi zibaaba abaana ab'obuwala eyo mu masomero, naye ne guno gujjwa takituukirizanga. Nagenza okuddamu okuwulira ng'abasuubizza mata ku ssomero, buli mwana agenda kufuna payinti y'amata ku ssomero, naye teweerabira bwe twogera abaana
tutwaliramu ab'obulenzi, tutwaliramu ab'obuwala, tutwaliramu abakyali abato abakatandika okusoma, tutwaliramu abakuzeeko. Kyokka nga ku sayidi ya pads zaali z'abaana ba buwala bokka, ate abasuumuseemu abatuuse okugenda mu myaka egigenda mu nsonga zaabwe ez'ekikyala yalemwa okubalabirira. Nga bw'opimaapima mu bajeti yaabwe yali ntono ku kugula amata, kati yazze na kyakubalimbisa mata. Kakati bino byonna tebigenda kuvaawo nga tetunnajjawo bad governance. Tugenda kutambulira mu kwemulugunya kubanga tulinga abawadde Museveni omukisa ogutubegerangako nti n'eddembe ttono Munnayuganda lyasigazza alina kulyegayirira wa Museveni. Ate enkeera Museveni nanga nti n'eryo eddembe ttono ngenda ddi kujjako. Tokayananga okukulekera eddembe eryo ettono, naye kozesa eddembe eryo ettono okukomyawo eddembe lyeddene. Oba eddembe lino ettono singa liba likuggiddwako kabeere akadde akakujjukiza nti n'ekitono kye mbadde nsigazzaawo bakinzigyeko kya buvunaanyizibwa. Kakati nzukuke ngende neebeerere mukankuwa ekyokulabirako. Omukyala ali waka naye omwami amulekerayo nnusu 10 lwa kikomando. Omukyala agula chapati 2 ne bamuteeramu ebijanjaalo n'alya n'omwana we. Omwami lwali mujjako nnusu 10 olwo olw'akameza lwabadde alyamu ekikomando lwalizuukuka nti ne kana akatono ke mbadde nsigazza okufuna ekyokulya bakanzigyeko. Nina okugenda okunoonya emirimu kama mbaya ni mbaya wadde ng'omwami yaŋŋaana okukola naye era kannobe na bunobi ngende nsobola okweyimirizaawo kubanga tasobola kunnyimirizaawo n'akatono kaabadde annyimirizaawo nako bakaabadde andekedde nti ogenda kulya nga chapati 2 azinzigyeko then ozuukuka. Bino ebintu nto ebitonotono ebitutuukako bino ebintu ebinene ebitutuukako tubikozese ng'okuzuukuka. Era tukimanyi nti olaba tubadde tutulugunyizibwa nga tukyalinawo kalembereza kano akatono, naye ate bwe bakatujjako kigenda kubeera kitya. Baleme kubawanga bukunkumuka ku ddembe lyammwe. Anaakuwa eddembe lyo alina kukuwa kiwagu kya ddembe lyo, talina kukuwa kakunkumuka ku ddembe lyo kubanga bw'akuwa kakunkumuka ku ddembe lyo agenda tutuuka akugezese akakuggyeko. Then bw'oyogerako ng'akakuggyeko then yewaane mulaba nabagamba bano abantu nabawa eddembe lyabwe. Era kyova n'ekifo kye nabalekera wenjagadde kibajjako era bagize nnyo bacacyadde nnyo. Nali nabalekera eddembe lyabwe ery'okulonda lead of opposition nga balabanga ekyobutalimu kyokka bwe nkibajjeeko bacacyala nnyo. Nedda obwo bukunkumuka bwa ddembe lyaffe. Tulwanire ekiwagu eky'eddembe lyaffe. Tetuyinza kuddaawo kubeeraawo kannange ate paalamenti yegenda okulonda loopu, Museveni agenda kukozesa paalamenti okulonda loopu. Nedda. Eryo etteeka bwe linaaba liise lya kutandika kukola mu mwaka gwa 2026. Ffe lwaki twerangiryako okubeera ku opposition? Lwaki tugandi Museveni alina okulyeraliikirira? Lwaki lirina ssibirayo ffe? Lwaki terina ssibirayo ye? Kikyentegeeza kakati kitegeeza tuyina okulwana okukuula ejjembe. Tuyina okulwana okukuula ejjembe. Olaba tunyigirizibwa luli nga ffe tulonda loopu, naye bwe kinaabanga nti n'olukusa olulonda loopu balukuggyeko, ffe tetuyina kulonda baloopu. Tuyina kulonda ba ministers, tuyina kulonda ba RDC, tuyina kulonda ba permanent secretary, tuyina kulonda baduumizi b'amagye, tuyina kulonda baduumizi ba poliisi, tuyina kulonda baduumizi b'amakomera. Tetuyina kubeera mu balonzi b'abaloopu. Era tetulwaniriranga okubeera abalonzi b'abaloopu. Okulwana kwaffe kwonna kubeere kwa kulonda kabinenti na kwa kulonda bakulembeze bonna. Era kwe kulwana kwaffe nga yeffe executive, so singa yeffe opposition. Twagala kubeera executive.
ng'era ne kabineti executive erondebwa ffe so si kutufuula balonzi b'abasibe mu makomera. Musibe ekyana akulembera obulungi basibe banne n'ompola omukisa oyo gwe mulonde. Musibe ekyana akulembera obulungi basibe banne n'ompa omukisa oyo gwe mulonde. Nedda oba onkonya n'okunkonya kubanga ono babayita bati RP mu kkomera be baani abakulembera abasibe bakatikkiro babayita batya mu luzungu babiba RP. Nze naawe RP bw'abeera mu kkomera olw'okuba talya ku mmere y'abasibe atandika okulowooza nti naye y'omu ku basirikale era kiyinza omunafuya omwoyo n'okujjukiza abasibe nti bannange tulina okutoloka wano tuveewo si we tulina okukola ki okubeera. Naye mu kkomera emubeera nga muli ku peesa emu nga munyigirizibwa kye kimu buli omu ayayaana buli omu alwana okulaba nga mutoloka kubanga munyigirizibwa kye kimu. Tukkirize challenges zino ze batuteerateerawo zituleetera okukimanya nti tulina okulwana okukuula ejjembe. Nze njagala Museveni lunaku lumu ayiseeko etteeka oba kola olukwesese olugenda mu paalamenti bayise etteeka ng'omubaka wa opposition toyina kufuna musaala gwenkana mubaka wa gavumenti. Ng'omubaka wa opposition oyina kufuna mafuta allowance oba ensako. Kino kijja kuyamba omubaka okukimanya nti nange ndi muyala, nange ndi musibe, nina okulwana okukuuka ejjembe. Omanyi lwaki ababaka abamu batuuka mu paalamenti ne babeerabira nalabye Kaziwe Bashir mbaziira mu mpi munnange ng'obulamu bw'ensi. Simulabangako mu paalamenti ng'ayogera ebintu ne bijja bigwawo ne basagirinya ne babasiba neiba we wali basalaŋŋana nsalo n'asirika n'agenda mu butengi bwa Busuti n'ayogerera eggulu. I'm proud member of National Unity Platform bulabula mu bufunze nti Kaziwe Bashir mbaziire ebimuluma si bye ebikuluma. Wamusindika nga muli ku level emu agende akulwanyisizeko omulabe kubanga ye alina platform eya waggulu ko bwe yatuuka omulabe kye yasooka omukolera kumusuulirawo ku kyanfuna, kumusuulirawo ku mugaati. Kakati Museveni engeri gye yayonoonamu politics yakuddira ebyobufuzi okugufuula omulimu ate n'atayawulako alina kulya n'atalina kulya. No opposition n'akugamba nti omusaala miliyoni 3 buli mwezi ziizo gwe mubuuze. Dr. Apollo Milton Obote yakuleeterako ku mmere mu nsiko ng'omulwanyisa. Eno emmere gy'oli mu kumpa si kasumagizi. Toli mu kunneegulako ntuuka ekiseera nga naye nze nanta kuba omusajja ampadde emmere naye nze nnaaba nta oba ondeetera kubanga nnina ekyokufiirwa wakati mu kukulwanyisa nsi nti ensi neeba gyokya nange opposition nninamu ekyange. Olaba ebyobufuzi bino okuva lwe byajjamu ssente lwe byayonooneka. Museveni yajja mugezi teweerabira ku basiru. Museveni yajja mugezi, yajja ne bajeti ye ku sayidi eya gavumenti, najja ne bajeti nga si ye yekka alina okulya nga n'omubaka wa opposition alina okulya. Era y'ensonga lwaki aluddeko nnyo kubanga wakati mu kumugoba ate naawe oba okkuse omugoba okkuse nga naawe toyina nnyo mulalo ya kumugoba kubanga emmere ekutuulidde ate nga akasita okkuta n'obusungu bugenda bukola ki bukukendeera. Kakati Museveni mumuleke anyigirize oludda oluvuganya gavumenti. Then nso oludda oluvuganya gavumenti kwe kukimanya nti nina okukoowa okunyigirizibwa kuno era okuwona okunyigirizibwa kuno kwe kujjawo anyigiriza. Kobadde omanyi influence y'omubaka wa paalamenti mu kugoba Nakyemalira nti y'amaanyi? Obadde okimanyi nti influence ey'omubaka wa paalamenti mu kugoba Nakyemalira y'amaanyi? Naye ye Kaziwe Bashir olutuuka eri
akweyawulamu akwesosolamu kubanga ova eno oli mwavu ŋŋanze. Kisaati bw'otuuka wali mu paalamenti kye basooka kugamba yambala essuuti n'ettaayi ofaanane bbo. Emmoloka teggiddemu tekusaana obukadde 250 buubwo genda ogule emmoto. Kakati wano ku mulyango Diamond Trust Bank zisimbyawo omubaka bakuwola. Ogende weekubeko envuvu ogende otereza obulamu. Kakati ogenda okuva ku paalamenti wiiki esooka nga naawe olaba sikyali grade yo, nga naawe okiraba sikyali size yo. Kitegeeza oyo MP owa paalamenti njagala nnyo enyigirizibwe nnyo, Museveni aginyigirize nnyo. Tujjukire ffenna nti tulina okulwana okutwala obuyinza. Nze yeekolera seererejja buli lunaku kubeera nga nze nnina oba oludda lwange lwe lulina okulonda opposition leader, wabula neererejja lwakubanga owange mwagala mu ntebe nga yalina n'okulonda baministers. Kati oludda olwange lwe lulonda opposition leader siri mu buwaŋŋanguse, nsobola okuddeeka olw'okuba oludda olwange lwe lulonda leader of opposition, nsobola okuddeeka. Naye oludda olwange lubanga lwe lulamula nsobola okuddeeka. Kitegeeza nze sigenda kwererejjera ku bitayambe. Yoweri Kaguta Museveni bw'oba wanteze kakodyo kano kakula discussion oluvannyuma oleeta abantu lwabagamba balwanire oyo siyenze. Nze njagala ekintu kimu, Bobi Wine kugenda mu buyinza kyenjagala, era naali egombye okulaba ku Joel Ssennyonyi either nga minisita w'ebyamateeka, nga ssaabalamuzi, nga ssaabaminisita, nga deputy president, kubanga n'okumuyita obuyisiroopu leader of opposition mpulira kivumo kubanga nze nawangula. Mpulira kivumo kubanga nze nawangula. Natandise mbagamba nti omulwanyi omulungi y'oyo ayingira olutabaalo ng'akitegedde nti omusingo gwe ki bulamu, oyo alwana n'okukuula ejjembe. Kakati wano wakati we tuli kitegeeza tulina okulwana okukuula ejjembe okuggyawo Museveni buno obukodyokodyo bwali mu kututeekamu buleme kutukwata ng'ate bukwata ye. Gy'otega amaggwa gy'otera okuddukira ng'oyita mmwe kye mugamba Museveni mbu ye yatondebwamu ow'omukisa mu nsi. Abaayi ffe baatunaaza bbuza. Maama nga Museveni gwe baanaaza Kayayaana yekka, nga Museveni gwe baanaaza Kannammuli, nga Museveni gwe baanaaza Namirembe, nga Museveni ebyogo byonna oba ebyogero ebikola ekyogero nga nnyina ebinaaza ye yekka. Gwe baakunaazako kubonaabona, gwe baakunaazako ku butaagalwa, gwe baakunaazako ku butawangula. Ffenna twanaaba era naffe omukisa tugulina. Kati tweraliikirira ki? Okweraliikirira kwaffe tekwalibadde ku kino Museveni kyayagala kuleeta, wabula okweraliikirira kwaffe kwalibadde singa tulemererwa okumuggyawo n'akireeta tugenda kuddawa. Kitujjukize Olivia Lutaaya bali mu makomera nga tulina loopu ffe tumulonda, bandi bali mu makomera nga tulina loopu ffe tumulonda, enguudo mbi enguze ekutte ejjembe tulina loopu ffe tumulonda. Kinaaba kitya nga si ffe tumulonda? Kitegeeza ki? Tujjewo ono kuba ono bwe tutamuggyaawo ne bwe tunaakireekaanako ajja kukikola. Ono bwe tutamuggyaawo ne bwe tunaakireekaanako still ye ng'omuntu ajja kukikola. Eddagala n'ekikolo ndibawa kujjako Museveni. Endwadde etuluma olwaleero eddagala lyayo baliyita kujjako Museveni. Tewaliwo kakodyo konna kagenda kusobola kujjanjaba ndwadde eno kusobola kuwona nga tetujjeewo Museveni
obuwonero bwaffe obw'endwadde eno eyatweŋŋanga kujjawo Yoweri Kaguta Museveni. Ekirala kye ŋŋenda okwogerako, nawulidde ono yali coordinator waffe ono Kabangala w'amannyo we yasobola okuluma omuti Bijjiirwa, nga Bijjiirwa ga omwami Kyagulanyi omuwagira akitwala nti yakuyamba ggwe okumuwagira, obadde olowooza nti gwamuyamba. Bistopingire wano kuggwe naye tulaba ani abadde ayamba munne. Ayamba ggwe omunaku. Bobi Wine asobola okulya emyaka 10 ne bwaba tazzeemu kukola. Ayamba ggwe zinkuunya atalina mmere. Ayamba ggwe zinkuunya atasobola nakwegulira mmotoka. Bijjiirwa His Excellency Bobi Wine ayamba ggwe zinkuunya atalina na ssente ziwasa mukazi. Singa yali tayamba ggwe, singa yeetuulidde, kubanga ebikola obulamu obulungi yabirina ne bw'ataddamu kukola, naye ayamba ggwe. Akalaakalanye ng'ekikoola ky'ataba eyayavuwala amayisa. Bijjiirwa yayavuwala mayisa. Yes, Bijjiirwa yayavuwala mayisa. Walolayo nga baga nti basibye omuntu mayisa tagenda kuddamu kuva mu kkomera. Ne Bijjiirwa yayavuwala mayisa kubanga buli mukolo ogugezaako mumusikayo mu nnyanga gwa bujja. Oyo ayina bye yakola Ssebaggala to the extent yakwatagana ne mukazi wa Ssebaggala Nnaabageesera ne baagala okumusaanyaawo. Ssebaggala nga bamuteze omwana ow'obuwala muganda wa Nnaabageesera ne baagala okugira mbu Ssebaggala yeebase ku mwana oba yazadde mwana atanneetuuka naye ng'oyo yabirimu. Namutya nnyo. Tuba tutudde ne mukulembeze ne bannaffe tutudde awo ate n'abinyumya. Imagine ozze mu bufumbo bwa musajja mulala ate onyumya. Nayendera mu maka ga Petero nange nenkatagga bukatazi. Nayendera mu maka ga Jean ga Stefano nange nenkatagga bukatazi. Ew'omusajja omupya jozza okuseegera ate gye wenyumiriza bye wakola omusajja omukadde. Munnange nkutegeeza kuwa yavuwala mayisa. Bobi Wine akuyamba buyambi ggwe okumuwagira. Gw'atasobola nakwegulira mmere, atasobola nakwegulira mpeke, atasobola nakwegulira mmotoka, atasobola nakwewasiza mukazi. Bobi Wine akuyamba buyambi kuba ne bwagamba nti ssaawa eno nzigyemu omuliro bikomye wano ebyange. Kuggwe nayo tujja kulondako ani asobola okusinga okunyigirizibwa. Nze Tongo Nnyinze.